Banaye mwasuze muti eyo kandooze nti nno obudde bukedde bulungi. Banaye ndi wano ndi mulwadde nnyo nnyo. Nina okubabuulirako kubanga okusinziira ku mbeera gye ndimu ekintu kyonna kisobola okubeerawo, naye ne bwe kiba kibaddewo temulekerawo okulwanirira obutaka, musigale nga mutetenkanya butya bwe tununula obutaka bwaffe, musigale nga mwogera wano nga mwekwatakwatamu akasente nga mutambuza ensonga. Nasanyaladde amagulu gombi paka mu kifuba, nawo nsingo, mutwe na mikono, naye olumbe lulina engeri gye lulumamu ne luluma nnyo. Nnyinza okuba nga nnyinza obutagenda wala nnyo na mbeera eno, naye bwe mba nga situuse wala anvuddewo musigale nga mulwana. Badde njogera n'omusawo wano e Lubaga, ebintu by'aŋŋambye nabyo bimazeemu amaanyi. Nga ŋŋamba oyinza okuba oli mulwadde ensigo oba obungi bw'omusaayi nga tebumala oba ng'olina simanya biki, endwadde ziri awo tebitegeerekeka. Naye ngenza okubuuza munne n'aŋŋamba tesiti ziri mu 30,000 bye balina okunkebera, naye nze sirina wadde 10,000. Muntegedde bulungi, naye nzija olumbe gye lwazzeemu lwa nnaku 3 naye sisobola na kwetuuza, bankulula bukuluzi, nafuuse ekigogo. Nnyinza obutasobola kumalako nnyo kuba ne mu ddwaliro nandyagadde okugenda, naye bye bateebereza okuba nga byebinnuma byansimba enkumu sizirina. Kaakati byebyo. Bannyabo ne bassebo, bakadde bange, namwenna Abaganda yonna gye muli, awamu n'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International yonna, mbatuusaako amawulire ag'ennaku mu kiseera kino nti ng'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International tufiiriddwa muzzukulu munnaffe Nalubwama Namayanja afudde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'ekika kye eky'Effumbe, bakadde be abooluganda abako n'ab'emikwano, nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Namayanja abadde mu lukiiko nga mmemba waffe era akoze emirimu gibadde gya ttendo eri olukiiko n'eggwanga lye erya Buganda awamu n'ekika kye eky'Effumbe. Tujja kumusaalirwa nnyo, naye kino ekiseera kya kwegatta wamu okukungubagira muzzukulu munnaffe. N'olwekyo kyevudde ntwala ekiseera kino okubikira mwenna okufa kwa muzzukulu munnaffe oyo, era buli awulidde amawulire gano nsaba agatuuse ku muntu mulala yenna wonna w'ali, ate era twegatte mu kkungubaga okwo. Tujja kuba twongera obbategeeza enteekateeka nga bwe zinaabeera
ez'okuziika n'ebirala ebinaddirira nga bwe binaaba bitutegeezeddwa abavunaanyizibwa ku muzzukulu munnaffe. Omukama Katonda amuwummuze mu mirembe. Mwebale okumpuliriza. Nsigadde mu Birunjuki omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.